to hand over this flag to you as a symbol that you are carrying and going to represent this country wherever you are going to Indonesia. So, Captain, please. So this is Richard Jonathan, functional flag. Then later, olwaleero tuzze wano nga tuzze okukwasa abagenda okukiikira eggwanga lino bendera mu mizannyo gya Tafisa egigenda okubeera Indonesia. Emizannyo gino gibeeramu ensi nnyingi okuva mu bitundu eby'enjawulo mu nsonda z'ensi yonna, era nga ku mulundi guno kyasalibwawo nti Indonesia egyo gitegeka. Emizannyo gino okusinga girimu emizannyo mu buzungu gye bayita traditional games, sports for all, traditional dances n'ebintu ebirala. Kyekintu ekyo ekiyitibwa Tafisa. Kyamukisa mulungi olwaleero nga tufunye flag okuva mu National Council of Sports representing eggwanga. This is Kingdom TV.